Natenga bwetwakusuubiza olw'okuna oluyise tugguse ne butto wa payini gwalina emiti gino osobola okwongera ku kyogifunamu bw'oba oseerebwa sinakindi okumala okugifunamu omudidi nga tonnagitunda ate nga togikosezza yadde. Omukenkufu Julius Nyanzi akunnyonnyola enkola emanyiddwa nga ya eyeeyambisibwa mu kulembeka amasanda okuva mu miti gino nga yakazibwako lino olw'engeri gy'ekolamu. Leero tugenda kulaba engeri gye tugatta omutindo ku payini nga tukozesa Y method oba American method, si Chinese esensero omuti ne gutuuka n'okukala ne gukosebwa. Naye no takosa muti gusigala gugenda maaso era ng'osobola okusigala ng'oguggyako amasanda okumala emyaka 25. Kale Field Commander Serunkuma katulage kyenjogerako akutandika okukola Y method. Y method osooka n'okwata ejjambiya n'okalakata n'oggyako kino ekikuta ekyokungulu n'okijjako bulungi nnyo. Ekiddako ng'omaze okutuuka kale yakeeru kwe kusalamu ennyukuta waayi. Kati Y method eno gye tuli mu kusala tekosa muti. Chinese method yayingira nnyo n'atuuka ku cambium oba omutima gw'omuti. Ekiddako kusiigako pine stimulator. Ka pine stimulator kano osobola sanga ku Prof Bio Research osiiga wano omuti wayi weesembera. Ogenda nga omuti gutandika okutuyana oba kye bayita sweating n'ofuna obusumaali inchemu n'oteekako kuno n'owolembeka amasanda ga payini. Kati stimulator eno olunaku oluziba egenda kuwaliriza omuti guno okuswetinga ng'amasanda gayiika muno. Gakuŋŋaana mpola mpola era kiyinza okukutwalira omwezi mulamba okugaweza okuva ku buli muti. Gano gossa mu byuma ebifumba biyite distira. Ogakwata ogenda oteekamu baketi yo ogenda oteekamu baketi yo olwo ovudde mu nnimiro yo eya payini otuuse ku waka station obugagga bw'amasanda obufunye. Katukozese ku nku. Abakyala bange n'abasajja bange ab'ebukoma nsimbi badde baŋŋamba Omukenkufu otwerabidde asibeerabidde n'enku zikola. Era n'olwaleero tugenda kukozesa distira eya basooka kwavula yeeruwa eno nange gye natandikirako gye ngenda okuteeka gye ngenda okukozesa. Era bwe malaawo nga njiwamu amazzi kayiwamu amazzi muno giteeke ku kyoto. Teeka ku kyoto omala okuteeka ku kyoto teekamu amasanda gaffe gundi ogijuza bulungi amasanda mpola mpola topapa. Nekino bwe kiri kibayita distillation. N'olwekyo tukozesa system eno entonotono osaanikirako distira yaffe nga tugikonectinga bulungi nnyo nga tugikonectinga. Butono naye nga bwe twalaba ne ku kalitunsi agiramu amazzi era tubyawulira bweru. Kintu kitandise oyira atandise okuyiika laba oyiro wa payini. Kati ekiddako kuyiwa muno mu separating funnel. N'olwekyo oyira atangalijja atukula bwe tukutuku ali mu kudda waggulu amazzi gadda wansi. Ekiddako kumwawula kujjako mazzi ate gano amazzi tugasuula tugayiwa. Abalina envunza bayiganaaba abaleekaana abakyala abalina kandida akola bulungi nnyo. Ebbwanga liwona alina ebiwuka naddala mu nkoko ozifuira mu mazzi oba otonyeza mu mazzi nga zinywa amatonda 5 tip. Era payini ono akola nga akabaani. Kano akabaani akalongoseemu mu kifo ky'okuteekamu sigiri omukka ne gunyooka abaana basima ne bagweri ne balalambala. Awo twavudde olwo kula kati ya Kikenkufu tufuuwa bufuuyi wano mu Kataala kanebbirayiza. Ofuuwamu n'oteekako bwoti oyirowo wa payini. Jukira payini akola nga akabaani ne kanyooka ne kagoba ensiri ne kagoba emyoyo emibi ne kagoba obutamanya n'ebintu byammwe sibimanyi. Olembeka ekidomola kiramba osobola okufunamu emitwalo 6. Abachina babawanga 2,000. Abachina abo nakuwa emitwalo 80 mu yiikayo omwaka mulamba nga yagenda kukola milioni 6. Prigatori yakubocha. Okimanyi nti n'entangawuzi ezo zennyini z'olima zisobola okuvaamu butto. Linda olw'okuna olujja.